بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bakadde baffe mwenna n'emikwano gyaffe abatulaba ku TV yaffe eno Enganzi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubaniriza ate era ku programu yaffe eno ku mulamwa gwaffe gwe tutambula nagwo okutuusa Allah jalla waala wali agalira, kubanga munene tegukoma naye nga gugamba nti lwaki oli musiraamu, nsonga ki enkulu zoyinza okuwa munno lwaki oli musiraamu. Era tuzze tulaba ensonga ez'enjawulo, naye kati ensonga gye tukitambula naye ennaku zino eri nti ezimu ku bitufuula okuba abasiraamu, ebitugwaza okuba abasiraamu, ebitweyagaza mu busiraamu, ebituleetera abantu okugamba abantu abalala nti musiramuke, ebituleetera ffe ng'abasiraamu okwesunako n'enjogera yaffe eyawano mu Buganda bweri. Era naawe omusiraamu okwongera okunywera ng'omanya nti kyoliko kituufu, oli ku mulamwa, kwe kubeera nti obusiraamu butukubiriza, butulagira, butulungamya, butukkiriza okukolagana n'abatali basiraamu mu nkolagana ez'enjawulo. Ezimu twaza ntitugirabako, al-muamalatu al-iqtisadiya, enkolagana ebyo by'obusuubuzi, ekyo twakyogera ku mulundi guli. Tusamba tukkiriza okusuubulagana, okukolagana mu ngeri y'ebyessente n'ab'amadiini amalala. Ekyokubiri twakigazira ku mulundi gwo, ekirala kitwayogera era obusiraamu butulungamya bulungi ku nkolagana eno social life, gamba sociale, embeera eza bulijjo. Tubalambula nga balwadde, tubasaasira, tubawa obuyambi, tubawa ebirabo. Noki enkolagana enyini mu bulamu bwa bulijjo obusiraamu butukkiriza okukolagana n'abamadiini amalala. Ekitali kyangu kusanga ate diini ndala nga zoogera nti mukolagane bulungi n'abasiraamu, si kyangu kusangayo, kubanga eddiini ezimu n'ekigambo obusiraamu oba abasiraamu kiyinza okuba nga mu bitabo byebakkirizamu tekiriimu. Naye ffe Qur'ani ekitiibwa, bino byetwogera biri mu Qur'ani ne mu bigambo by'ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, nga tukubiriza okukolagana n'abamadiini n'enzikiriza ez'enjawulo obulungi. Twagamba nti ensonga enkulu gy'olina okumanya, aya twagyogera wano eri mu Mutahina aya y'omunaana, ng'erungamya enkolagana eyo evaawa ekomawa. Naye mu bufunze ennyo tujja kigaziya mu maaso awo n'ekiri nti enkolagana etakoonagana na ddiini ey'obusiraamu. Eyo Allah yatukkiriza okukolagana ne abamadiini amalala. Olwaleero twagala tulabe enkolagana yaffe ku saidi ey'eddiini, al-muamalatu al-muslimina, ma ghairi muslimina min nahiyati ad-diniya, ku saidi ey'eddiini ey'enzikiriza tukolagana tutya n'abamadiini amalala n'ab'enzikiriza endala. Nga tunekituukako
tulina tukimanyi bulungi nnyo era tukimanyi bulungi nnyo ti Allah jalla waala yatusalirawo banatusiimira yatutonda kusookedera yatutonda kumusinza ensonga enkulu yatutonza kusinza Allah jalla waala omu butamugattako kirala wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun Allah bwati bwatutegeeza mu Qur'an mu aya eya 5 mu 6 nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun satonda majinni n'abantu okujjako ensonga enkulu kunsinza suratu azariyat aya eya 5 mu 6 Allah ga satonda abantu n'amajinni okujjako kunsinza gadde ebisigadde byonna tubikola tukizibwa bikola tulya tunywa twebaka tuwummula tuzanya byonna tubikola naye nga ensonga enkulu eyatutonza kusinza Allah omu yekka obutamugattako kintu kirala kyonna nolwekyo ekyo tuteekeddwa okubeera nga tukimanyi ensonga lwaki twatondebwa buli kaseera tube nga tukijjukira ekyokubiri kyetulina era okumanya ffenna surati zariyati eno sura ya 5 ne aya 5 mu 6 ekirala kyenyagala okubajjukiza nti Allah jalla waala era bwamala otutonda nga tutonze kumusinza ate era nasalawo eddiini gyetuba tumusinzizaamu nayo nagitubuulira nagamba aya nyingi naye muzo mulimu aya egamba nti inna ddiina inda Allahi al islaamu eddiini Allah jalla waala gye surati al imran sura neba ya 3 aya ya 19 nga Allah gandi inna ddiina inda Allahi al islam timazima eddiini Allah gye yatulagira okumusinzizaamu busiraamu eyo surati al imran aya ya 19 era mu aya yemu sura yemu al imran aya 85 Allah nagamba waman yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin yenna alisalawo nasinza naye nga tasinziriza mu dini ya Busilamu amakulu tasinziza Allah omu yatonda ensi n'eggulu n'ebirimu tebigenda kukkirizibwa byasinza era ku lunaku lw'enkomerero agenda kubeera nga aviiramu awo era nga afaafaganirwa era agenda kuluma obujiji nabwe kityo ekyo nakyo njagadde tukitegeere naye awamu n'ekyo nti Allah jalla waala wadde nga yatusiimira eddiini ya Busiraamu kyokka Allah jalla waala olw'okuba ayagala omuntu akozesa eddembe ery'obwebange Allah jalla waala yatuwa omukisa okulondawo ekimu ku bibyo ekyolaba nti kinakuyamba gwe ku lulwo naye nga ye Allah yatusiimira eddiini ya Busiraamu naye oli waba alonze endala eryo ddembe lye naye ng'ate ebiddirira byo si birungi kyova olabanga Allah yagamba mu Qur'an mu surati Bakara aya sura neba ya 2 aya 2:5 yagamba nti la ikraha fi ddin eddiini teriimu kukaka la ikraha fi ddin eddiini
tekikkirizibwa kukaka muntu kusiramuka abadan, tekikkirizibwa. Omuntu alina kusiramuka nga yennyini yeesaliddewo yekka nga yeesiimidde. Obusiraamu tebugamba muntu kumuteeka ku pisto nga mugigalale oyesiramuka, otasiramuke ngenda kukola kino, otasiramuke ngenda kugoba ku mulimu, otasiramuke sigenda kuwa kino, otasiramuke. Obusiraamu tebukkiriza. La ikraha fi ddiini, tewali byakaka mu ddiini. Eddiini ya Allah tebagikaka muntu giyingiramu. Allah bwatugamba nti eddiini temukaka ng'omuntu eddiini nti ayingira eddiini olw'empaka. N'agamba atya? Tugambe Sura ne baya 2 aya 2:5-6. Katugisome wano, katusomere ddala olw'obukulu bwayo nti Allah agamba la ikraha fi ddiin, eno eddiini yaffe ey'Obusiraamu tetukaka bantu. Kubanga abantu abamu bakaka abantu mu ngeri ez'enjawulo. Bw'otakolewo oti bw'otasiramuke kino, Obusiraamu si bwakukaka. Omuntu alina kwesalirawo yekka. Allah agamba la ikraha fi ddiin kad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'minu billah fakad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Ay likamali hadha ad-din, okuba nti eddiini eno y'Obusiraamu yajjula wattidahi ayati, n'okubanga n'amateeka ge meeyolefu bulungi, amateeka gaayo. La yuhtaju ila ikrahi alayhi liman tuqbala minhum jizya, tewali nsonga lwaki okaka omuntu bwabanga ajja kubanga asasula omusolo. Omusolo guno kiri mu nsinga za Busiraamu naye nga oli agiwangaliramu nga si Musiraamu. Allah amugamba nti tewali tteeka lwaki tekikkirizibwa kumukaka kusiramuka ebbanga lyamala nga asobola okusasula omusolo ogwo guyitibwa jizya, ogusasulwa abatali Basiraamu abawangalira mu nsi z'Obusiraamu. Faddalailu bayinatu yattadihu biha alhaqqu min albatil, obujulizi bwe buli bwankukunala obulaga nti Obusiraamu yeddiini entuufu, bwe buli bwankukunala. Tetukiragisa muntu kumukaka. Walhuda min ad-dalal faman yakfuru bikulli ma ubida min duni llah, omuntu senga wakaja byonna ebisinzibwa nga si Allah, naga nti byonna bisinzibwa si bituufu kubanga si bitonzi. Wa yu'minu billahi, nakkiriza Allah, fakad thabata, abamaze okunywera wastakama, abateredde ala tariqatil musila, ku kkubo ettuufu. Wastamsaka, era abamaze okwekwata min ad-din bi aqwa sababi, nga alina ensonga entuufu, la nqita'a lahu. Wallahu sami'un li aqwali ibadi, Allah awulira ebigambo by'abaddu be bonna. Alimun bi af'alihim, amanye ebikolwa, Allah amanye ebikolwa by'abaddu be bonna, abaddu be bonna. Wa niyatihim, n'enniya zaabwe. Wa sayujazihim ala dhalika, era ajja kubasasula. N'olwekyo tulina okumanya nti Allah wadde nga yatusiimira eddiini y'Obusiraamu, era n'agamba eddiini yokka, era n'agamba alisinza nga si Musiraamu, Allah tegenda kubikkiriza, era agenda kufaafaganirwa n'okuyingira omuliro. Naye awamu n'ekyo ate n'agamba naye omuntu yaleka aleseewo era eddembe okwesiimira. Era Allah agamba mu surati endala, wa kullu haqqun min rabbikum faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Surati Al-Kahf. Al-Kahf sura ne baya 18 aya 2:9. Allah yali alagira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti yogera amazima, gwe yogera amazima ogatuuse eri abantu, obategeeze nti asinzibwa eyatutonda ensi n'eggulu n'ebirimu ali omu, era amanya alina mangi, naye nga erinnya erisinga okuba ekkulu ye Allah. Kyo kimu. Ekirala bagambe nti yatutonda kumusinza yekka, teri kusinza kirala, kubanga yekka ye mutonzi, ebisigadde byonna bitonde. Ekyokusatu nagamba nti enatusiimira n'eddiini mwe tuba tumusinziza ya Busiraamu, nagamba gwe yogera amazima, n'ebirala byonna ayagala akkirize, ayagala agaane. Naye tekitegeeza nti buli kyolondako kituufu, nedda.
era ekiddirira ng'ogaanye Allah yakyogera buli kizibu ekiddirira mitawaana Allah nga bagamba mu surati al-Kahfi aya gitugambye eya 2:9 Allah agambye atya Allah agamba nti wakulil haqqu min rabbikum yogera mazima gwe omulimu gwo kwogera mazima nga bwe gali ng'ogwogera bulungi nga tovumye tolumba togirega totyoboola tovoola yogera mazima onyonyole eddiini nti eddiini y'Obusiraamu entuufu faman shaa falyumin ayagala akkirize asiramuke faman arada minkum an yusaddiqa wa ya'mal bihi falyaf'al fahuwa khairun lahu akikola akkirize ekyo ekirungi gyali anaaba yeesiimye waman shaa falyakfur ayagala awakane waman arada yajhada falyaf'al fama dhalama illa nafsa ayagala okuwakana awakane nemanya tena gwalyazaamanya yelyazaamanya yekka lyazaamanya mwoyo gwe kubanga ebinaava mukulyazaamanya bigenda kukosa mwoyo gwe bigenda kukosa ye nanga inna atadina lidhalimina nala kubanga Allah agamba nti twateekerateekera abalyazaamanya abawakanya Allah ne bawakanya n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam twabateekerateekera omuliro ogwokya n'olwekyo aya nga bwegenda mu maaso nekitegeeza nti oba wakanya batyoyaga kyokola kiringa amasomesa naga nti munnaye amateeka gaago fe amateeka gaffe agatufuga wano ku ssomero gali bwe kati ne bwe gati naye gwe ayagala gateeke mu nkola ayagala gamenye tekitegeeza nti byombi bifaanagana abanga akukkiriza ogamenya naye ate bwogamenya agenda kukuvunaana kane Allah jalla waala tatukkiriza kuwakanya nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye gagoba okikoze kidirira gonaamanya n'olwekyo ti ekyo kiraga nti Allah jalla waala yatuwa eddembe freedom of worship kugamba eddembe ly'okusinza naye tekitegeeza nti buli kyosinza kituufu oba buli lwosinza obeera mutuufu naye ng'oli wa ddembe kubanga Allah agamba muteeke eddala walau shaa Allah agamba walau shaa rabbuka Allah agamba muteeke eddala n'agamba nti surati Yunusu eno ya 10 aya 9 Allah agamba atya Allah agamba nti walau shaa rabbuka Allah walau shaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin bimana walau shaa rabbuka ayuha rasul singa Allah yayagala Allah yayagala ombaka we naga singa Allah wogwo omubaka yali ayagadde nga akyagadde nga Allah yakyagala al-iman li ahli al kullum nga yagala abantu bonna babeere bakkiriza babeere basiraamu la amanu jami bonna bali badde basiraamu era byonna byogera bali bikkiriza ne Allah ye yakikola bwatyo fa innahu yahdi man yasha Allah alungamya gwaba yagadde oba bayagadde okulungama wa yudhillu man yasha era naabuza gwaba akoze gwaba yagadde wifqa hikmatihi n'olwekyo walaysa fi istitaatika tekiri mu busobozi bwo an tukriha an-nasa ala al-iman okkaka abantu okubeera abakkiriza n'olwekyo ebyo byonna Allah atulaga tekitegeeza nti Allah ayagala abatamukkiriza tekitegeeza nti atoba Allah nze Allah teyanjagaliza kubeera musiraamu kati katoba nze Allah yantonda butabeera musiraamu ani yaga nti yakutonda butaba musiraamu imalu fakullu muyassaru lima khulika lahu gwekola era bwonaakola Allah byayagala mbaka byayagala era ojja kuba musiraamu era ojja kumaliza oyingidde ejjana bwonaakola Allah byatayagala nowakanya Allah nowakanya omubaka we sallama era ojja kumaliza toli musiraamu era ojja kumaliza oyingidde ki omuliro n'olwekyo Allah gani singa yali ayagadde bantu bonna bali badde basiraamu
naye teyakyagala, yakireka. Yatuwa abantu tukozese amagezi gaffe, yatuwa amagezi tukozese amagezi gaffe tulabe kituteekeddwa okukola, tulabe ani ateekeddwa okusinzibwa, tulabe ani ateekeddwa okusinzibwa era atisinzibwa atya. Allah yatuwa amagezi, kyobula nti gwataawa amagezi tagenda muvunaana. Allah gwataawa amagezi abalalu ng'oggyeko bano abalaluka olw'okunywa enjaga, abo Allah agenda bavunaana. Naye tugamba omulalu Allah yaleeta bulwadde, majini ne gamuyingiramu, si yagalumba kubanga eri abagalumba ne gabeefuulira, ekyo kirala. Naye amajini ne gajja byago togamanyi, oliko Allah wo ne gakulumba ne gakola ki, omutwe ne gutabuka. Oyo Allah tagenda muvunaana. Lwaki? Kuba atalina amagezi. Naye gwe gwalina amagezi, Allah agenda kuvunaana. Ebirala ng'obitegeera. Manzi ebyo byeddiini byannema. Anje manyi byeddiini ebyo sibitegeera. Ebyeddiini ebyo bizibu nnyo. Naye ebyedduniya nga tubitegeera ne tugenda ku mwezi. Oli agenda ku mwezi, eri abagenda ku mwezi. N'ebirala. Lwaki ebyokutegeera yakutonda n'engeri gy'olina okumusinzaamu? Lwaki byo tobiwa budde? Lwaki tukola research? Naye abasajja batugamba, abasiraamu batugamba tusiramuke. Tukola research, genda ku Google ogogolinge obusiraamu kyeki, busomesa ki, bukola butya. Bajja kukuwa buli kimu. Oba ofuna omuntu akusomesi. Abantu nga bakola research mu bintu bingi. Wena ganze na research bwenti, nakola research bwenti mu kyekyo. Mu kindi nakola research. Research waya mu research nga ito research nga ku ddiini. Lwaki ddiini eno abasiraamu bagamba Allah yasimira abantu bonna mu. Lwaki bagamba, lwaki abasiraamu bagamba tinina Adamu yali musiraamu, Nabbi Adamu alayhi salaam, tata waffe ffenna. Lwaki abasiraamu bagamba Nuhu yali musiraamu, Ibrahim yali musiraamu, ne Yesu yennyini yali musiraamu? Lwaki togogolinga n'obuuza? N'ekyo tulina okukola ki? Amagezi gano Allah ge yatuwa ge tulina okukozesa. Ebyedduniya nga byo tubitegeera. Omusajja omuwabuye kati papula bwe kati ekizige nagamba fake tatadira mukuuma va kuba nabateeka mukuuma, naye abamu tateeka dda mukuuma. Experience gyalina n'amagezi Allah ge yamuwa jabuziba naga nti kano ka fake, ako fake. Naye gwe eddiini yo ebintu ebiriko omuliro n'ejjana byozanyirako, tukitokola research. Soka goga nti bismillah kankola research. Lwaki bano bagamba bwe bati? Lwaki gundi yali ati? Nabbi bakatonda bano basinza batya? Basinza ngani? Bakola bati? Tubula nti abantu abakola research eri bamaliza bakola ki? Bafunyemu ebirungi. Naam, Allah kyebala nti yatuwa amagezi. Allah ensonga lwaki yakola ki? Yatuwa amagezi. Amagezi ago gagenda tuvunaanirako. Surati Maida aya 75. Surati Maida 75 Allah agamba ki? 75 Surati Maida Allah ayina kyatugamba ano aya 75. Ngera ayagala tulaga nti amagezi ge yatuwa gagenda tuvunaanyisa. Atayina amagezi atagenda muvunaana. Kuba atayina amagezi. Amagezi gano gegenza okuyamba n'omanya kino kibi ku kintu kirungi, kino kyesinga kino, kino kyesinga kino. N'ekyo Allah agamba mu Surati Maida aya 75. Surati Maida eno essuula eba yakumeka? Essuula eba yakutaano. Eba yakutaano essuula naye nga aya ye75. Allah agamba mal Masih ibnu Maryama illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana yaakulani at-ta'am fanzur kayfa nubayyinu lahum al-ayat thumma anzur anna yufakun. Allah gamba nti Isa oyo Isa mutani wa Maryam yali alina byava okumunyonyolako eno emabega yonna. Aya ezo bonna basomye tandikira eri ku 72 ojja kulaba byonna byazayogera gye sigenze eyo. Naye ku 75 Allah gamba nti oyo Yesu abatawaanya. Onamwita Katonda, onamwita mwana Katonda, onamwita si Katonda. Ffe ng'Abasiraamu tugamba nedda si Katonda era si mwana wa Katonda era tali omu ku bakatonda naye mubaka.
mubaka yatumwa eri Abaisirairi n'ebirala bigenderako nawe alaga nti oyo Katonda yennyini omukulu, ye Katonda omukulu era tusobola kugenda kutuuka Katonda kugira ngo yesemu yaabo nabo nenzikiza nebeeraawo n'endala eriyo ate n'abamuvuma Abayudaaya agambye mwana wa bwenzi, mwana wa malaaya, Mariyamu yamwenda n'ebirala biringa ebyo, abo nabo bali awo. N'olwekyo kati Allah jalla waala yena annyonnyola aga nti mal Masiihu ibnu Maryam oyo Isa abakubaganya empawa, ng'omukubaganya empawa ku ye mutaani wa Mariyamu tali kirala kyonna wabula mubaka wa messenger eyava eri Allah eri Abaisirairi, ne maama we yali mukyala munnaddiini, mukyala wa mazima. Allah balinga ye Isa, Yesu ne maama we Mariyamu balinga balya emmere. Allah gani katunuulire engeri abantu gye tubanyonnyole ebintu byonna bwe bityo nga byanjulukufu ate engeri gye babivaako. Allah gandi ate tunuulira aye ne badda ku birala. Allah akunyodde nti oli yali muntu n'emmere yali alya. Omuntu alya emmere asobola okubeera Katonda. Emmere eno gye tulya kitegeeza tulya tusobole okubeerawo. Kakati Yesu yalyanga emmere ne maama we Mariyamu yalyanga emmere. Allah kyanyonnyola wano mu Qur'an si kyange. Allah anyonnyola kati kakati ate mwabaaki ali mugandi we Katonda. Katonda alya emmere abeerewo. Kubanga ekitutawanya mu nsi kulya mmere, ebimu ku bitutawanya, embuto ze tutawanya, abantu ne balimba, abantu ne batta, abantu ne babba ne banyaga, kulya lubuto. Embuto ze zitwetera ebizibu byonna. Nabwe kityo amakulu nti amagezi Allah ategeeza nti amagezi ge yatuwa ge tulina okukozesa okutegeera ddala nti ddala kino kituyamba, kino kitujja tutuyamba. Kyobulaba nti Allah yali nga ayogera mu surati tujja kugiraba naye yagamba nti law kunna nasma'u, singa twali abantu abawulira, au naakiru oba abategeera, ma kunna fi ashabi sa'id, twali badde mu bantu bayingira mu muliro. Abantu mu muliro tusaba Allah taasa bagenda kulajana. Singa twali tuwulira empulire etuyamba n'amagezi gaffe Allah ge yatuwa nga twagakozesa bulungi, tetwaliyingidde mu muliro. Twali bali tubitegeere ne tukola ebintu ebiriyo nga mu njuga ya leero. Twali bali tubitegeera naye amagezi gaffe tetwagakozesa bulungi. Amagezi tebagakozesa bulungi. Surati Muluku eno sura ene baya nkaga mu 7 aya baya kumeka aya ya 10. Allah bwati bwagamba nti law kunna, manya Allah atunyumiza embeera zibagenda okwogera abantu abamuli, tusaba Allah tutaasi ya Rabbi. Waqalu law kunna nasma'u, singa twali tuwulira. Noza abayi tebawulira, bayi bawulira naye nga tebafaayo, tebabiteekako ng'ebirowoozo, balaba ng'ebyolubalaatu. Bawooza ani yali afudde n'azuukira. Kati gwe olinda ofa ozuukire olitukomo teri yali afudde n'azuukira kituufu, naye nga olina kutegeera kuba tojja kuzuukira naawe, ojja kutegeerera eyo ng'ofudde nga ebintu biganya naye tasobola kudda. N'ekyo olina kufa okulaba nti otegeere kati nga tonnafa wali yali afudde n'azuukira. Ani yali afudde n'azuukira n'atubulya nti kati eno eddiini etufuba si ntuufu. Allah jalla waala yatuma ababaka ne batuma. Allah yatutonda tukkiriza nti twatondebwa era n'okufa tufa. Kati gaana okufa, anje sijja kufa naye oyo akutta oyo ya Allah teri ayagala kufa, n'akulwaza ya Allah. Kati yatutonda kumusinza, n'atubulya n'engeri gye tumusinzaamu, n'atuma n'ababaka be, n'abawa n'ebitabo. Kati olinda kufa kuzuukira? Togenda kuzuukira era ojja kutukeyo nga bifu baasi. Olina kusaba amagezi kukola research naawe noga anayo ndaga ebintu bino ebyokambwa n'okukyawa, tokyawa bukyayi ndi nkyaye basiraamu. Kola research zaka kulya basiraamu abo abalina okwaza tebaga kulya kwazina, abalina essalaamu etontolya salaamu okubira omuntu salaamu aleikum naga nze siri musiraamu.
olusi bambi oba totegedde nti si musiraamu naye nga salaamu erimu kabiri salaamu teyingiza muntu mu busiraamu oli akwagaliza mirembe tujagala mirembe kusaasirako Allah tuyagala kusaasira mikisa tutayagala mikisa ng'abamu bagenda ne digitali ne bagenda mu balogo ne bababba abafeera abasamize leta sente tukuwe sente leta million tukuwe omutwalo ogw'emikisa ngenawe waayo oba okoseza amagezi nolwekyo obukyayi obungi tubuleke wabula tutandika okukola research tubuulirize tulabe nabagamba kibi nnyoga nti lwaki oli mu ddiini bweti ndi amanyi eddiini gye banzaaliramu yeddiini y'abakadde bange sinja givaamu no esi nsonga bala ensonga ennamu engumu esinga ku eyo anti nafumbira omusajja musiraamu abaana bange ne bakyala mu musiraamu omanyi nawasa omukyala musiraamu omanyi nakola nnyo ewa haji eyo nze nkoledde nnyo mu basiraamu eyo mbadde musiza abarabu n'ensiraamuka eyo ensonga kituufu ensonga omuntu abaako n'ensonga emusiraamu la kituufu naye nga bwoma okusiraamuka noonya ensonga engumu ze tuliko ndi musiraamu lwaki kubanga abasiraamu be basinza katonda yatonda ensi n'eggulu n'ebirimu be bokka nti ate bamusinza yekka era buli swala buli lunaku emirundi egisukka mu 10 eswala teziri 5 swala ziri 5 kati manye eswala ezirimu eraaka ennyenya ziri 3 egyo emirundi 12 ezeraaka 2 ziri eryemu yemirundi 14 ezeraaka ezeraaka meka 3 eraaka 3 naye eryemu emirundi 15 emirundi 15 buli lunaku tukaatizoga nti gwe wekka gwe gutusinza fe abasiraamu gwe wekka tetumugattako mulala yenna kubanga era ali omu eyatutonda ali omu bannange era nabagamba omundi ogwo ekiro kyoga bannange tusinza katonda omu omanyi ffe ffenna mu nsi yonna tusinza katonda omu ekyo kifu oyogera ekintu ekifu kyotafangayo kutegeera nti kifu olaba nga ayogera ekituufu tusinza katonda omu otya eriyo kye batasinza wano mu nsi basinza emayinja basinza ensozi basinza emiti basinza ebinyonyi basinza ebisolo basinza emikoko basinza ebiki basinza emiti basinza ensozi basinza enyanja kiki batasinza katugamba tusinza katonda omu basinza abantu va ku yesu bamusinza kituufu naye muntu niriyo n'abatalina yesu bebasinza bangi nakyo bwogamba nti tusinza katonda omu kiba kifu wabula gamba eye yatutonda katonda eyatutunda ye ali omu kituufu ali omu era yatutonda yekka talina namulala yamuyambako mu kututonda era tuteekeddwa okusinza katonda omu naye tetusinza katonda omu abantu balina bakatonda baabwe ab'enjawulo be basinza era nga bwe nabagamba bwogamba nti abasiraamu beba basinza katonda omu nedda naawe oba tutuuse kubanga eri abasinza katonda omu naye nga si basiraamu oli ayinza okuba asinza lubaalewe yekka omu kiwanuka yekka ndawulo yekka nga gwasinza kibuuka yekka nga gwasinza asinza muti gwe gwokka asinza jjinire yokka asinza kinyonyi kyekyoka kaddoleke oba kifaananyi kyekyokka nekyo olina ogandi abasiraamu be basinza katonda omu eyatonda ensi n'eggulu n'ebirimu fulistop olina okukamalayo bwotyo omutonzi ne bwetagamba noga nti katonda omu omutonzi w'ensi n'eggulu n'ebirimu nam wala Allah agambye nti lawkunna bagambye batya waqaalu bagenda kugamba bati sawa Allah taasi abalingira omuliro aya ya 10 waqaalu lawkunna nasma'u singa twali tuwuliriza bagamba tida nti baali bazibe naye tebaafangayo naye nga amakubo mangi radio kweziri tv kweziri social media kwebiri audio gyeziri google gyali byonna kyoyagala kati okumanya kwayanguyizibwa nnyo kyoyagala okumanya okimanya mangu ne baseeka gye bali n'abalimu gye bali ngenda obabuuzi nam awo naakiro oba singa twali tutegeera ma kunna fi ashabi sa'id
tetwali badde bayingira mu muliro. Fa'tarafu bidhanbihim, aya 10 bagenda kukkiriza confess, bagenda kukkiriza nti mutuufu twalina ensobi, twakola ensobi. Fasuhka li ashabi sa'iri, naye nga okwesamba kuli wala nnyo kwa Allah, okusasira kwa Allah eri abantu abalingira omuliro sa'iri, oguyitibwa sa'iri ogwokya ennyo. Naam, omubaka sallallahu alaihi wasallam tulifu kigambo enkolagana mu saidi y'eddiini. Omubaka sallallahu alaihi wasallam lamma hajara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ila al-Madina wajada au taraka al-yahuda wan-nasara ala dinihim wa ala al-mushrikin aidan. Omubaka watuuka mu kibuga Madina, avudde Makka agenze Madina, gavumenti y'Obusiraamu yasooka yali Madina, the first Muslim government yali Madina. Gavumenti y'Obusiraamu yasookera ddala. Makka tewaliyo, Makka byali dduka ne Madina gavumenti y'Obusiraamu netandika nga president head of state yaliwo kitibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, president yasooka w'Obusiraamu. The first president, the first Muslim president was the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. President yasooka yali president w'Obusiraamu yali Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noki government y'Obusiraamu yalimu abatali basiraamu, era yakolagana nabo bulungi, era yakola nabo endagaano ez'enjawulo nga bwe tunaziraba mu maaso eyo. Teyabagobaamu, teyabakijjanya, wamu n'okubanga ate bo baamukijjanyanga. Abayudaaya baamukijjanya, Abakuraishi, abashiriki b'omu Makka, Abakuraishi abatali basiraamu abaali basinza ebifaananyi baamuyisa bubi ng'ali Makka. Ne bwatuuka e Madina ebintu yabiddamu. Gavumenti ya Busiraamu, gavumenti erina okutwala abantu bonna, gavumenti entuufu, omukulembeze mutuufu okulembera abantu bonna. Lwaki ososola mu bantu? Lwaki obaako abantu b'otulugunya? Lwaki olyako abantu b'olyazaamaanya? Bonna kasita olondebwa ng'oli mukulembeze, ekyo nakyo tukiyige. Obukulembeze bwonna oba olya RC1 kyayimanyi C1, abantu bonna baboggo bakulembera. Ndikagamba nti kujjamu baana na byana paka obukulembeze nga bwebugenda mu maaso. Bweba bya Busiraamu oba oli imaamu w'abantu bonna. Ndikakwawula nti omanyi kati engeri gye ndi musalafu bana ate basalafu sibaagala, oba kati engeri gye siri musalafu nga bwe twabyemanyirawo newaffe twabyeyingizaamu ne tubiteekawo ne bikala nnyo, basalafu batabuligi baani. Naye gwe obanga oli mukulembeze oyina kubeera nga abantu bonna gwe bakulembera, obanga duleeva oba ovuga emmotoka onoonya abasaabaze, ogenda olonamu nti abakatoliki abo babiyiteko, abaprotestant abo basiraamu, gwofa otwala abantu bonna era obavuga bonna. Nolwekyo n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'amala okufuuka pulezidenti w'abasiraamu wa gavumenti yasooka mu Busiraamu, abantu bonna yabasangamu mu nzigi z'enjawulo, yatambula nabo era yakolagananga nabo bulungi ddala mu mbeera ez'enjawulo. Era mu bintu byeyakola, farasul sallallahu alaihi wasallam kana yadu muluka ila al-Islam, kana yadu sallallahu alaihi wasallam muluka an-nasi ila al-Islam. Yayitanga abantu ng'ojjeko si bantu bokka okujja eri Obusiraamu, ne bakabaka abaali omuseera ekyo ab'amaanyi yabakoowola nga basiramuke. Ffe olwaleero tukoowola bantu, wali wanikiddeyo bameka abantu ab'ekitiibwa basiramuke, obeera onooseka nabo noweefula mukwano gwabwe naye nga okimanyi bulungi. Kati gwe oba oyagaliza olina ogaba mukwano gwo, n'oba ne mukwano gwo naye nga tomugambako nti ojja osiramuke, otya ajja kunyiiga. Naye ng'okunyiiga n'ebiddirira ng'afudde si musiraamu kiriwo ekiri, ajja kunyiiga ogenda muvuma. Mukabe mu mbeera nnungi, mu mukwano, mu ddembe, kaseera katuufu, mu kiseera ekituufu mugemu n'embajje nga nkwagaliza okusiramuka, ng'anyiiga ntodda kati nkukyaye ennyo nnyo nnyo biwedde. N'olwekyo omukwano ogukirira omukwano gwaffe si gwa mwankwetu. Omuntu oyagaliza ebiranga kulabula nno
gondi yaboti ebintu ebyo gabana bisanga ebintu babigaana kati omuntu egotambula naye si mulungi bamunoonya kati lwaki omuntu notabiranga omunno omugamba kuno ekyo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yiyo lwasiramuka yasokera ku mikwano gye Abubakar radhiyallahu anhu yali mukwano gwe yasokerako n'asiramuka nabo ne batandika okukolagana ba Uthman bani paka kuba Umaru paka dino lekyo omukwano ddala ogwa namaddala munno ino mugamba nti munnange ojja osiramuke mu ngeri ennungi etali kumutyobola. Omubaka sallallahu alaihi wasallam tugenda kulaba namadhiji min dawati الرسول صلى الله عليه وسلم الملوك إلى الإسلام منها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد كان يكتب رسالة صلى الله عليه وسلم إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام يلينغا واني كلام والو أمبكا يلينغا وانديك غوا كوانيك بروا ميكا abantu betakisa okukola bameka mikwano gyo n'abateye mikwano gyo ngo bakawola basiramuke abakulu bakulembeze ba minister ba MP ba RCC ba RDC ba ni abantu benjawulo ba bishops ba chiba Reverend ba faza bawandikire mutima mulungi ogamune mbadde nkyabo osiramuke mbadde njagala osiramuke ngagamba ndi kati onvumye nnyo olwotiyobodde eddiini olwotiyobodde eddembe ly'okusinza nedda okujjako ng'omuvumye n'ebirala nebbaluwa nga yabwetowa tunulira omubaka gye yawandikanga awandikira bakabaka tunulira naffe tukope yagamba bwati bisimillahi rahmani rahim min muhammadi abdillahi wa rasulihi ebbaluwa eno eva wa muhammadi muddu wa allah era mubaka we ila hirkar adhimi rum awandikira saabasajja ayitibwa hirkar akulembera Rum kabaka we Rum. Salamu ala man ittaba al-huda emideme gibere kwabo abalungama amma baatu nga biwedde feni aduuka bidi ayat islam nkukowola munnange okusiramuka aslim taslim siramuka owone ebimutawaana ekinakutuka kusinga ofa nga tosiramuse okuna omuliro ebitya byogera wano ne kyategeeza nti asilimu siramuka taslam owone yutika Allahu ajraka marataini Allah agenda kusasula empeera emirundi ebiri amakulu kuno ku nsi ogenda kubeera mu bwakabaka oli kabaka oli wakitiibwa oli w'amaanyi oli wa bbeeyi ate ne munaba ofudde osigale nga oli wa bbeeyi faintawallaita naye bw'onaagaana okusiramuka faina alaika ithimul arisiyina Allah agenda kuvunaana ebyonoono byabo bonna b'okulembera bonna bali wansi bw'obwakabaka bwo bonna bali wansi bw'obuyinza bwo bonna bali wansi bw'obufuzi bwo bonna Allah agenda bakuvunaanako bali omubaka tiyalinga mpanvu ebimu ku bigambo ebyalinga mu baluwa z'omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'ayita abantu. ومن نماذج دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الملوك إلى الإسلام النموذج الآخر عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم على مسلم. Chukula kyokubiri omubaka yawandikira hadisi ene tulaga nti omubaka yawandikira bakabaka bali wasekya abamaanyi Kisira yali wamaanyi nnyo Kaisar muli ebya Kaisari muli abo njogera eyo neno si nnungi ebya Kaisari nebya Katonda amakulu nti olina asanga akusobola okukola byonna ebya shirika ebyobusamize ate musajja imuna n'abeera musiraamu ebyo tebisoboka tosobola kusamira nga toli musiraamu ebyobuwangwa bw'obanga oddala oli musiraamu ebyobuwangwa byakwegendereza olondamu bironde omusiraamu ebyobuwangwa biringa self service omusiraamu ndi ku musiraamu
abalala munsonyiwe ngamba omusiraamu ddala ayagala eddiini ye ebyobuwangwa alondamu bulonzi naga kino kyekyo kino kwambala bodi yabuwangwa eyo nojambala naye nga ate ofa okulaba nti obisse baba mukyala era aba mukyala noteekamu akaki akagoye akabikka ebifo byolina okubikka emikono naki byolina okubikka enyambala y'obusiraamu gimanyi naye tekigenda kwambala bodi n'ebirala pakyakulabirako naye tugaa nti ate ekyo nti kuzimba sawa esawa nedda esawa nedda eryo nze ndi musiraamu ate ekyo gwe kiyingi nti ekiyingi talyandiga tolyandiga eri haramu nga ekyo sikikkiriza teri haramu kubanga eyagitonda Allah mu bintu byagamba mu bisolo byatukiriza okulya mweri ne jjajjaffe Ibrahimu gye yasala kigambibwa gye yasala nombaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasala endiga 2 nolwekyo omuganda ng'oli musiraamu kalicha tebazitugaana zonna oluseero naye tuzegendereza ezikontana n'eddiini yaffe ffe abasiraamu abalumira obusiraamu bwaffe ababwagala ebitubirondamu tetubikola ebitakondagana na ddiini ebitugenda nabyo mu maaso mwekyo omubaka yawandiikira bona bonna bakabaka bali bakulu Najashi yali kabaka wa Ethiopia naye yali wamaanyi nnyo n'awandika n'abantu bonna abanene kullu jabbaali abaali ab'omutawaana ennyo yabawandiikira ebbaluwa nga bakoowola okusiramuka abaagaliza naye nga bakoowola bulungi ng'ebigambo birungi nga tebiriimu kulumbagana tebiriimu kuvuma tebiriimu kukola ki era bamukuba baasiramuka nga Najashi naye wano abadde agamba nti Najashi ono omulala si oli ono teyasiramuka wali wano Najashi yasiramuka mulala kugamba yali taito yabaki yabakabaka nga bolaba Falaawo ab'Emisiri buli yafuanga Misiri nga bamita Falaawo abamutulooza nti Falaawo yali omu yooyo kuva edda Nabbi Musa nga azaalibwa paka nga azikiridde Falaawo yaliwo mu kuzaalibwa kwa Nabbi Isa alayhi salatu wassalaamu eyalagira batte buli mwana omulenzi azaalibwa mu Baisirayiri ate si ye Falaawo eyazikirira mu nnyanja ngayagala okutta Nabbi Musa n'abagobedezi be yali nabo n'abasiraamu be yali nabo n'Abaisirayiri nebino bya Najashi omubaka gwe yawandiikira ate yali mulala ate ne Najashi oli eyasiramuka omubaka n'agamba bane tufiiriddwa omuntu omukulu mu nsi muno n'amubika ekyewunyisa tewaliwo okuva e Madina ogenda Ethiopia wawanvu tewaliwo busimu tewaliwo TV tewaliwo radio naye omubaka sallallahu alaihi wasallam yabika okufa kwa Najashi era n'alagira abantu ne bamusaalira abaswahaba e Madina era bwe tujja obujulizi obw'okusaalira omuntu nga taliiwo omubaka yagamba tufiiriddwa omuntu omukulu ennyo mu nsi muno kabaka we Najashi afudde oyo yasiramuka kabaka Najashi yasiramuka naye oli gwe yawandiikira mulala oli ye teyasiramuka abamu basiramuka bakabaka abamu bakola ki basiramuka nga omuli nga Najashi batugambye ono yasiramu manya oli Najashi omulala oli omubaka gwe yasaalira yasiramuka nekyo omubaka sallallahu alaihi wasallam tulaba nga yalina enkolagana era e Madina yawangala n'abatali basiraamu era eno yawmu Ashura esembedde sigwe mulama wange naye njajogerako eraga enkolagana ti omubaka sallallahu alaihi wasallam yatuuka e Madina olunaku lwatuku lwa Ashura ku mulundi guno Ashura esembedde naye yakola atya ibasiiba yawulira nti Abayudaaya basiiba ekitegeeza nti Abayudaaya basigala ku ddiini yaabwe basigalayo ku ddiini zaabwe era yabakkiriza bakole eddiini zaabwe tiyabayingirira naye ngaebakolamu ddaawa n'okubakoowola okusiramuka
naye teyawera ddiini ezo nti gavumenti engeri yeri ya busiraamu eddiini ezo nanziweze, abasamize bonna mbaweze, abayudaaya mbaweze, abakristaayo mbaweze. Nedda basigala basinza mu nsinza yaabwe, naye nga just kubakolamu omulimu okubeera nga basiramuka. Naye kibula Ashura bwe yatuuka mbaka nabuuza ate kiki abayudaaya bange leero lwaki basiibye? Namugaa nti olunaku olwo balikuwa ekitiibwa kinene nti kiki? Bagamba nti olunaku Allah lyeyataasizaako nabbi Musa, nti Musa ono waffe gwe tutegera obulungi nti ye nabbi Musa, nti ye nagaa kyoba ekityo ate nabbi Musa ffe tumutegera nnyo n'okubasinga era tumwagala nnyo era tumwenyumirizaamu. N'olwekyo bwe kiba nga basiiba nti Allah lyeyamutaasaako ssanyu kwebaza Allah, naffe tutandika okulusiiba era ne batandika okusiiba yawmu Ashura. Era Allah n'empeera nnyingi eziruliko nti Allah akusonyiwa ebyonono bya mwaka mulamba. Nekyo ebya Ashura nkakasa bulungi nti abawalimu baffe babitusomesezza, babisomesezza. Tofiirwa yawmu Ashura, buuza bajja kubuulira Ashura, naye nga tuli mu biseera byennyini ebya Ashura. Naam. N'olwekyo kitegeeza nti enkolagana yaliwo era abantu bali tiyabakaka kusiramuka. Abantu babakolanko obukozi ddaawa, abayagala basiramuka, abatayagala ne bagaana, naye nga si bintu si byampaka. Omubaka sallallahu alaihi wasallama olumu baleeta abayudaaya baali babiri bajja mu hadisi ya Abdullah ibn Umar yagamba inna al-yahuda jaa'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fadhakaru lahu anna rajula minhum wa murati zanaya. Abayudaaya bajja ewali omubaka sallallahu alaihi wasallam bamugamba nti bannaffe bano ono omwami yayenze ku mukyalo no. Bonna Bayudaaya, abaleese omusango Bayudaaya, n'ebibawaabira Bayudaaya. Babawaabira waani? Babawaabira omubaka sallallahu alaihi wasallam nti bakoze eki? Nti bayenze. Omubaka n'agamba bwe guli nti ye. Fakalla omubaka kyava bugamba nti mu Kiyudaaya kyammwe omuntu bayenda kibonerezo ki? Ne balimba ne bagamba nafudhahu weyujiladuna, tubaswaza, tuyinza batambuza mu kibuga mwonna wano nga tubaga bano bayenze butumanyi tubakuba kibooko. Fakala Abdullah ibn Salam sababu ono yali yasiramuka n'agamba nti kadhabtu, basajja mmwe mulimba si kyekibonerezo ekiri mu Tawuraati. Naga inna fiha rajimu, mu Tawuraati mulimu kubakuba mayinja paka lwe bafa. Faatawu bitawurata fanasharuha, ne baleeta Tawuraati ne bagibikkula. Fawada ahaduhum yadahu ala ayati rajim, omu ku Bayudaaya n'addira omukono gwe n'ateeka wali awali aya oba wali etteeka erigamba okuba abenzi amayinja paka lwe bafa, n'abikkawo. Fakara amakabula, n'asoma bino ebisooka, wamabaada n'ebirala ebiddirira. Fakala wa Abdullah ibn Salam, ono Abdullah ibn Salam tugambye kyava amugamba nti irfa'u yadaka, jjawo omukono gwawo wobisse. Farafa yadahu, n'ajjawo omukono gwe. Faidha fi ayatu rajimi, bagenda okulaba nga waliwo etteeka mu Tawuraati erigamba nti abenzi bakubwa mayinja mu Tawuraati. Olaba omubaka bwe yali omulamuzi yasika baga nti mmwe wammwe mumbuulire, mmwe wammwe mu Tawuraati yammwe gye mukkiririzaamu yeegamba ki ku benzi? Ne bagezaako okwagala okubuzaabuza paka songa naye mulimu aya ligamba kukola aya mulimu etteeka ligamba bakuba amayinja paka lwe bakola ki? Paka lwe bafa. N'olwekyo omubaka era n'alagira ne bakubwa amayinja Abayudaaya. Ekyo enkolagana eyaliwo wakati w'omubaka sallallahu alaihi wasallam mu gavumenti y'Obusiraamu n'abatali Basiraamu. Abo tuli ku Bayudaaya baki? Tuli ku Bayudaaya, tetunagenda ate ku Bakristaayo n'abalala. Nabwe kityo hadisi endala oba oliawo tuyinza ogisembyawo olwaleero, omulama gukyagenda mu maaso nti era hadisi Abdullah utiya
Rasulullah SAW Khaybar al-Yahuda ayamaluha wa yazra'uha wa lahum shatru ma yakhruju minha. Hadisi mu Bukhari. Omubaka sallallahu alaihi wasallam bwatuuka ekibuga oba ekitundu kya Khaybar ne kidda mu mikono gy'Obusiraamu, kimanye nti mwalimu Abayudaaya. Ne Abayudaaya omubaka yakwatagana nabo era ne bakkaanya n'abawa ettaka nti mulime, mujja kuleetangayo ensi namba kumpi gye yabawa, mulime ekitundu si gamakulu kyalo kiramba, nagamba mulime naye sente zinavangamu tujja kigabaniranga mu makkati. Ekyo kiraga nkolagana, omuntu abawadde ettaka mulime naye nga Abayudaaya. Nolwekyo enkolagana gye tuliko nti enkolagana y'Abasiraamu oba y'Obusiraamu n'ab'amadiini amalala tugijjira ddala ku mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yakolagananga nabo. Wano olaba Abayudaaya abawadde abakkaanyiza balimenga, basimbe ebibala, basimbe kasooli n'ebirala byonna ebijanjaalo, kawo n'ebirala n'omuceere, naye n'ababuulira omusolo gwe bayinza okubawa, bajja kugabana nga baleetengayo ekitundu kiddukanye emirimu gy'Obusiraamu. Tetujja kusukako wano olwaleero, mwenna ababadde batulaba twagaliza ebiseera ebirungi, katusaba ati Allah atuwa obuwangaazi ate tuddemu tusinkane omulundi omulala. Allah abakuume era ababiseera ebirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.